engeri gyekiri nti obadde mu bantu boyise ne Diana n'abatanza bwali soka tumusembere wali tumusembera wali tugende tumutuukeko tukyagenda mu maaso n'abamu ku bagole abagenyi abazze ku mukolo guno kuba kati omukyala Jini Nakachwa yagambye Diana aliwa Diana jangu omukyala ono yagambye ayagala njogere nga wooli Diana n'abatanzi tuula wano Diana n'abatanzi uno wagambye nti ku birthday yo abantu bosinga okwala Diana n'abatanzi abeerewo uno bamulese nawulira bubi nnyo nga tuli mu covid zomanyi mbeera wala eyo omukyalo ngemotoka tesobola kutambula era nagamba ninga Farida wabasobodde okutambula kubanga nali simanyi how we can make it nga njagala mbeerewo ku Diana but I didn't make it. And I'm telling you, I love her so much. Buli waseka ngamba olabira manyi Diana mukwano gwa foyo bamulumbalumba kwenaku ezo ne tugamba twe tujja beerawo ndoza bira ebyaliwo ntubigumira ebyo I tell you what fena gye tuyise tunagenda tubiyetimba mu maaso omwana gye nvudde nze nondabako oyinza okugumukumuka ekiro nga omanyi ngolabye horror movie Diana n'abatanzi any message to mama birthday yo nakubalira munnange ekisooka ngenda kusooka kumwebaza okunjagala munnange webale kunjagala ebitali byakusaaga omukyalo nanjagala ate era bwe yakiŋŋamba yasangibwa nange mwagalauddamu ku WhatsApp neŋŋane n'abatanzi wakyanneewulirirako amanedda woweereza messages nga si mubagibba naye kati naddamu nenfuna endala naye nange nkwagala nnyo nga gye nkomeza era nkwagaliza birthday ennungi nkwagaliza emyaka egijja mu maaso emirungi n'okusigala nga oli muntu mulamu banenge neebaza nemwerekereza ebintu nemujja nemuntimuze munnange Farida bwe yategese obulungi ennyo era naye njagala muwe credit eyo bambi Farida yategese naffe n'atu involvingamu era nasanyuse nnyo ne mugamba bambi nange nsanyuse okubanga ndi part of ekintu bwe kiti eky'olunaku olwaliro so era njagala okwebazaako ensuso ne Farida n'okusingira ddala omukyalo ono mwagala n'abatanzi gwe ng'omuzanyi wa firimu kimanyi bano abakyala badde mu industry eno before you came in kikyojjukira ku mukyala Jini Nakachwa eddoboozi kyekisookera ddala eddoboozi lye kwegamba ne bw'oba oliwulira lizibu lyakwerabira Jini ne bw'aba ali ku radio ne bw'aba ayina wonna eddoboozi lye lisooka ekyo nga mmaze okkiza ebbali nti ayina originality eyo nti bw'oba ogiwulidde omanyi mu firimu oba kaleffe wabaawo identity omuntu kyaba alina okumanyaako gwe ng'omuntu nze kyekisooka ekyo okujja mu bwongo bwange ekyokubiri of course mukyala mulungi ate muzannyi eri abantu bebagamba bazannyi ebyaddala nga muzannyi nga si bya kwekuniza eri omuntu nga wakuyiiya nnyo kubaliro kibayita okutetenkanya naye muzannyi so ekyo nakyo nkikwebaliza ne mukama munnange naye akuyambye okulaba nti talent naye ogikuuma webale nnyo ebayire ate mutu inspiring nzeffe abazeeko nti tebaba kubamu okuteekawo foundation eyo gye mutaddewo tetwandibadde wano mwatuteekerawo foundation eyo naffe kwe tuzze kwe tubuildingidde nti katemba abantu tuzze bamumanyi film tuzze abantu bakola ki bazimanyi so tekibadde nnyo kizibu Diana bayogera ku firimu zino mpulira nga njagala nnyo bina Uganda wala abagala Meloni nti yafudde muntu nsi bawe ekigambo bagamba nti yafudde bannange nkubulira amazima abantu munnange bankabidde amaziga nze nabadde okay ekituufu kye kino
nti nabadde nange siri sure ku kiki badde boogerako at the first time bwe nasoso kiwulira ne bambika nagenza okebera mu inbox nga nyingi nnyo naye neebuuza omuntu omanyi otya nti omuntu afudde alina omuweereza message nti ofudde naye munnange bambi abasinga baakabya amaziga amatuufu nekinkwasa ennaku naye nsuubira nti bakitegedde abakitegedde abamu bambise ebituufu ekitali kirungi ekitali kirungi ekikosaamuko ku bulamu naye ate ndi musanyufu nti abamanyi bamanyi nti gye ndi mulamu ate era kindaga nti byenkola babyagala gwe mukwano ogwoyogera ku sinema za Uganda mpulira nga ndi muntu nuusi mulimu entudde zinkubira muli omukyala gwayita Diana Nalubega oyo abeera mwanyinaze tuli bangabi lwaki mu bantu bonna Diana Nalubega gosi Diana Nalubega, I love her so much for her very beautiful voice. Her very beautiful voice. Ate lwaki mwagala nnyo wabali ku telefone njagala balabe Diana tweddira gumu okusookera ddala waliwo omuntu wamweddira gumu nogino gamba tweddira gumu ate ogenda kulaba nga shiso Diana. The thing is situlankuwa naye bwenu. It's my first time on my 48th birthday. Omanyi okwogera emyaka abantu bagamba swaza. Naye nswazaani wange. Mama wange yaningambye nti wange onkuza mukazi yeefiira dda. Owulidde ate nze nsuubira nti gyali eyo when I do this I think and when am I doing this I'm inspiring many ladies oba abaana bangi kati bwe nalimba nti nina emyaka 3 ku bimu bye nnina abalamu bye bamanyi bajja kutendewalirwa bagambe nti yekwasa tu bwakoledde bino nga tenze nina 28 nabituukako ddya gwemu amaanyi kati nekaneme kugwamu maanyi agambe nti jini abituukiddeko ku myaka mingi kwegamba abeere nga ayongera okukola okusinga okugamba nti atenze mumalamu maanyi nze ngambe nti n'emyaka 3 ate nga si gye nnina abakweka emyaka abamu ndowooza gibaswaza nga gibasinga obungi ku bye balina emyaka kubanga obanga olina mingi nga tolina byokoze emyaka gyo nebogizza amabega gyo gisigala gibala gyo gyogera tondaba bwe gineetimbye lwaki balimba ate gwe togikwese Diana olunaku olwaleero tulina omukyala Jean abasinga muyita so tumulabanga mami waffe atuleze and you among them yagamba ta ku meeting ako naye abadde ayagala ku meeting bubaka kiweza omweza ku birthday olunaku olwaleero nze nsanyusa omumitinga first of all mukyala neighbor mubaka wenyinza omuwa ku birthday ye asigale nga musanyufu nga wali because she seems a happy person mutunulire likeable osigale nga oli musanyufu nga bwoli era nange njagala kubeera nga ggwe entuuka mu gino emyaka amina waliwo akagambo kayogeddawo nti abakyala basinga bakwekanya emyaka gyabwe ate ng'emyaka gino gyolaba ogikweka era gisigala givaayo ne gyetimba lwakiva ku ki abantu abasinga okiraba mu perspective ki lwaki abakyala bakweka emyaka naddala kweza wansi ate ono akyogedde mukyala mukulu kirabika ndowooza ebeera mental problem. That's what I would say. Kubanga kati tunulira ate gyokoma ogikweka gye gikoma okufaanana. So what the advice I give to the ladies out there, temukweka myaka mubeere proud kubanga nange ndi proud n'omukyala wuno ali proud, tubeere happy with our age ne Katonda gyatusiimira ddala era tuwangaaze. Birthday yange bwe yatuuse ku ssaawa 6 ogw'ekiro nga 12 Saturday nga bukya ziweza 6 ez'olwomukaaga Faida yankubira nanyimbira akayimba Faida nampeereza message Faida nangamba nga bwali omulwadde senyiga amuli bubi nnyo era bwe bagambye kubagenda ku shooting nga ne Faida kwali nengamba ndowooza yawonyeemu era nemanya nti kiwedde Faida ngikinza netubera ku simu paka ssaawa 7 ogw'ekiro ne Faida I think 8 ogw'ekiro ngabangamba bannange bampeeza bu video nga abujja mu bantu abalala bampeeza basita b'e Nigeria nga banyimbira nensanyuka nemanyanko kyate wali kiriwa tewali sister wange nga yanimbye nga buli kimu tewali kiriwa Faida jangu yitawa Farida Ndawusi ono Farida yoyo oluso olukwe lwa birthday era omukyala n'omulimbalimba n'otamubuulira mazima kyaze kitya omukyala ono muzibu nnyo
kuba nange yankola ekintu kyendifa seerabidde. And I think she deserves more than this. She's a kind of a lady, a woman, she's a mother, she's a sister, she's my big sister. I truly love her so much. Lwanki nti mu mbeera eno mbadde mulwadde kwegamba nabaddawo nga sinza nakuva mu buliri naye ne ŋŋamba ne mmanya abantu bameka basinga okwagala ne mmanya ayagala Diana Nalubega ne mmanya awo yamwagala nnyo Diana Nabatanzi awe bantu bayagala Queen Florence olwoza abantu bemmanyi Evelyn Lagu oba okitegeera kati ne ŋŋamba ono mukolera eki nange yankola ekintu I need to pay back naye nze ku birthday esamulaze nako yadde ate nanga mbadde mulwadde kati nenjoga n'omukyala bamuyita Lucky Masha. In fact omukyala oyo anyambye nno muntuusizaako n'omulala Erin Munyenga but mainly Lucky Masha yabadde nnyo mu lukwe luno kagamba I just want to thank her so much. Naye I think I was supposed to do this. She deserves it. Byosinga okujjukira mu bulamu obwo ku mukyala Jean Nakachwa. Ngenda okuyingira mbakayimbira ye mukyala gwe nasanga mu kayimbira but I used to admire her so much. And people always say mbu mufaananamu. She's a legend. The legend. Olunaku mama tuli ku birthday ya mama Jean Nakachwa. Bubaka kiwinzo muweereza Queen olunaku olwaleero bannango nakimanyi obubaka natandikirawo okubuweereza nga January 1 nengamba kantandika obbumuweereza Jean happy birthday to you darling Queen and thank you for my birthday song omanyi omukyala ono mwagala nnyo be bantu benalaba nga bazannya akatemba bakayimbira eddako netugana netulera mu theatre netulaba nengamba yenzani atasobola kuzannya nga Jean nange nantandika okugenda nga mugegeenya njikokola ki okuzannya era nkwagala nnyo mami nkwenyumirizaamu thanks for good heart you have a pure heart ono mukyala yasinga omutima omulungi ayinza okikiriza mukyala wa mutima omulungi mukyala muntu mulamu ate mukyala mukozi mwebale nnyo buli gwenda wano omuzanyi wa firimu wano Uganda azanye mu sinema zonna mbadde mubuuza ekibuuzo kiki wayigira ku mukyala ono kwa she's a legend kiki wayigirako before you came in the industry nze namuyigirako okubeera nti ali confident ng'ali ku stage omanyi omuntu yenna yena bw'oba ozannya kati ng'abazanyi ba films olina okubeera ng'oli confident nga weewulira mu kyokola ki mu kyokola abazanyi baba bangi naye Jean bw'aba ali ku stage kyakola kyekyo aba akyewulira kye namuyigirako obuteetiiririra basobola okuwa paati n'otandika okwetirira ne weekomumma nze ekyo kye nasinga omuyigirako era kye nasinga omwagalako mpozi nekiri kyegambye okubeera omukyala omukozi ate omuntu mulamu kale eri abawagizi ba Queen Florence kiki kye badde bamisinga kyekijja what's coming in abawagizi ba Queen Florence yenyinza obagamba nti ku ssaawa zino tulina busikitisi bwe tukola oba Queen Florence babuyita nyamba nkuyambe buli omu yeetaaga munne busikitisi obwo buli ku YouTube si ziri YouTube enkadde kwe baatubbiranga tulina YouTube empya yes twagitegedde nnyo YouTube yange empya era eriko Queen Florence kasita olabako busikiti obwo butonotono buliko nyamba nkuyambe gwe kasita obulabako omanya YouTube eyange gye ndiko kati erinnya lya YouTube bagita Queen Florence Uganda kasita ogirabako nolabako skits ezo omanya ze zange biri ziri ennyimba ze bateekayo enkadde biki ebyo temugenda temusubscribinga naye okwo ebyo bikadde naye kuno kuliko movie kuliko skits kuliko n'ennyimba zange ezimu ze nataddeko mujja kuba mugiraba ate gwe mampereza skit yange bambi nyamba girabe osharinge okomentinge of course yes bukiri oye Queen Florence omukyala Evelyn Lagu aliwa Evelyn jangu tubatu Evelyn Lagu kuba wongera ku sinema wane Uganda toyinza ku missinga mukyala Evelyn Lagu Evelyn Lagu ono gye buvudde kwawo bambi yali mulwadde ate ne tusaba Katonda kuba nti Evelyn Lagu kati munaye kati mulako netunywako naye Katonda tuli basanyufu Evelyn Lagu leero birthday ya mami any message for her kicho isinga okujukira ku mami ono ngojja mu industry bingi nnyo omukyala nali selfless kyennyinza okugamba sina lwe mutuukirira n'atabeerawo she's always there for me mbadde mulwadde omu ku bantu abadde basinga okufaayo nga buli ssaawa nambulako oba nambuuzako ku ssimu kale bebangambye nti no tulina ekyo tugenda okukola saasibye namu yadde nabadde siri bulungi nnyo kuba nkyalinamu problems magulu muno
Lwotulanga omusemberedde wano mama owulira otya? Of course, mpita I love her so much. I love her too. Even ebiseera ebyo mabega kwawo bambi yabadde mulwadde naye mukama yatuyamba n'amusussa kati sawa no tubeerako ne Even wano ebiseera biri nga tasobola tutambula. How do you feel kubanga muwalaawo kati yeetengerera n'atambula? Abantu abangi tebasuka bwalwala tebadda ngulu. Mukama yatuyamba n'amuzza. How do you feel? Ebyo byonna byogerako nabirako ebigere bizimbye nnyo nga bigenge bigenda okwabika. Nga tukawona akabano kaabo. Bannange nene nga mukama gw'osobola kubanga kituyita kinene gw'okiyita kitono. Nze nalwazako ko omwana wange nga muto n'akomayo nga buli muntu agamba agenda kufa naye nadda engulu. Ng'era omuntu gwendaba nga mpulira ng'omutima gutendewereddwa mukama mugamba ti olaba waza Evelyn engulu ne Evelyn ajja kuwona. My daughter is Evelyn and she is Evelyn. Ono ate ye Evelyn. So nga mugamba olaba ovo yawona ne Evelyn ajja kuwona. Bananga ate namulaba ko nga ndaba akola oluyimba. I was like, oh my God, I was so happy. Ate eddoboozi lyakomyewo nga nengamba nebera so nga ndi musanyufu. In fact, nakayimba kafuluma this Friday. Kayimba ako. I'm a living testimony. Oh, oh. I'm a living testimony. Oh, oh. Eddoboozi. alinga mukama gwe yazizza obujja ate yamaze ddomu yamuzizza dda obujja. Kyalina ebbanga lyonna tolina gy'olaganya. Amina. Kitibwa kya Mukama. Amina. Obulwadde obwo bwali bw'amaanyi nnyo naye olaba ono omwana avaamu eri eddoboozi eriri strong bwe riti. Okitegeera. Mukama Katonda yakola. Mukama munene. Tweyanza banaye tweyanza. Happy birthday mama. Kayimba tewerabira bagamba ku Friday kafuluma they should be on my YouTube channel at Evelyn Love. Erinnya lyakyusemu. Yes. Yeah, kati Evelyn Love. Ndowooza mukitegedde Evelyn Love ku YouTube channel ku Friday no? Friday no sawa emu yennyini Nta audio? East African time nta audio yange the living testimony featuring all artists. Video egenda nayo kujja. Tweyanza mama. Bali mbere abali ku roundabout nsigadde Zedi Voshmat of Jackstar Simon Neta Shabi mbebaza nnyo kubanga gye muli mbere kukikwasaganya. Totegeeza nti eno show kati esinga okulebwa wano Uganda.